Buterevu nkwaniriza nnyo omulabi wa STV wakola kyamaanyi okubeera nga okyaje ku mitego lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa mwenda omwaka 2020 nkwaniriza nnyo gyebaliko gy'otusizaako engalo nze Ramla Katumba kutuusaako selekiti enjawulo saba otuula entende tuseeka amawulire gaffe mu bujjuvu. Munnamateeka omwami Muwadanko Nnyingi yasabye akakiiko k'ebyokulonda okumuwa empapula z'omukulembeze w'eggwanga eziraga obuyigiriza bwe era yabawadde ennaku 21 nga bazimuwadde nti bwe kinaagaana ajja kwesitukiramu az'ekimire. Shamira Nagawa yalina ebisingako ku mboozi eno. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire mu lukiiko e Namirembe, munnamateeka Nnyingi Muwada yasabye akakiiko k'ebyokulonda empapula z'omukulembeze w'eggwanga lino. Bino tebiri mugamba nti walwana nnyo, wakola nnyo. Bannayuganda bangi abakoze ebyamagero bafuna midaali trophies, bafuna emidaali ne tubasiima nti mwebale mwakola, mwebale mwalwana. Ne tulina bannayuganda abagenzi ne badduka emisinde bafunye emidaali, abantu ne bayimba bafunye emidaali. Bannange omuntu akoze ebyamagero wabityo tabeera bubezi president oba president osooka kuvuganya bakunominatinga nga towaddeyo ebiwandiiko ssemateeka bamukola saaliyo bamukola gwaffe gwakulanyira nfuga y'amateeka. Ono yategeezezza nga bwe yateekayo okusaba kwe eri akakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'omunaana omwaka guno nga ne bwe buli kati tannaba kwanukulwa. Nateekayo okusaba mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa August omwaka 2020 mbala bubazi etteeka liŋŋamba nti nyanukudde okusinziira ku bitambula mu mikutu gy'amawulire ne ennaku 21 eziggwaayo ntegeeza akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama okusaba kw'ennaku ze nakoledde wansi w'amateeka ate etteeka libawa ennaku ze mulina obbimpeeramu. Ono yasabye akulira akakiiko k'ebyokulonda mwami Simon Mugenyi byabakama okwanukula okusaba kw'embagirawo. K'ebyokulonda kakulembera si kake ka bannayuganda kaffe bannansi ate alina okukola nga munnansi nga munnayuganda ng'ate agoberera amateeka. Access to Information Act etteeka erinzikiriza okufuna ebiwandiiko ebyo limukakabukasa okuvaayo n'ebiwandiiko ebyo n'abituwa bannansi ne bannayuganda bannange tusooke tutibe bino ebiwandiiko. Yayongerezzaako nti mwami Museveni bw'aba alina empapula z'obuyigiriza ezimala tekirina buzibu kwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. State House yo ya ggwanga ey'entebe n'eyawa n'eyina Kasero naye waddembe okuvuganya ku ntebe endala yonna bw'aba talina biwandiiko bw'aba birina kirungi nyavuganye ku buli ntebe gy'akola ki gy'ayagala. Amateeka gano gafuga buli munnansi. Ono yawadde akakiiko k'ebyokulonda ennaku 21 okumwanukula oba ye okuzeekimira. Kati akakiiko k'ebyokulonda mukulu byabakama simanyi kyakyatidde naye bw'anaaba tatuwadde ebiwandiiko bye ennaku 24. Olunaku olw'eggulo wabaddewo okulonda kwa kamyufu aka NRM okwetooloola eggwanga wabula ebyavudde mu kulonda abamu ku bawanguddwa tebakkiriziganya nabyo era bavuddeyo ne beemulugunya. Edith Namagereka abaddeyo n'awayamu abamu ku bo katubirabe. Okulonda kw'olunaku lw'eggulo kw'abakiise ba NRM mu kulonda kwa kamyufu kwalese abamu ku babadde beesimbyewo n'ebibuuzo ssaako n'ennyiike ku mitima. Olunaku lwa leero tunoonyezzaako okubamu ku babadde beesimbyewo era bano balaze obutali bumativu mu byavudde mu kulonda. Mu kalwako nabaddemu n'emikyasa enninde naye neewunyiza okulaba nga inkambenti waffe afuze emyaka 2 ng'ayagala kwongerako oluba ng'ate yatambulira mu bintu ebya vulugu. Neewunyiza nnyo nti mu kibiina ekyange kyennyini ekya NRM democracy temuli. Njagala okulaga wano eno nze ng'omuntu sirikkiriziganya na bivudde mu kulonda byempulira ebitambula nti nno inkambenti yangudde akalulu inkambenti wano yafunye bitangi ate nga babbisa. Akalulu ka Kampala siye munene tekabadde kaba president nti bagenda kulonda Uganda yonna. Siri mu mativu okuba nti akalulu kasuze n'essaawa zakati wetwogera nga divisions ezimu tezinnalangirira naye nga baadde balina okulangirira ababaka 2 nze ne opponent wange. Omukyala Nanfuma Shamim omu ku babadde bavuganya ku kifo ky'omubaka ow'abakyala mu Kampala takkiriziganya na byavudde mu kulonda era n'ategeezezza nti singa akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kulambula ku nsonga zino wakuzongerayo mu maaso. Kanva okuva kati ngenda kulangirira ekiddako naye nga siri mu mativu abantu bange bonna banyiivu mu nakawa bangambe bali mu kwekalakaasa bwayise wali mu katale nebeera Kawempe South ebeera Kawempe South yes. Abantu bali mu kwekalakaasa si bamativu kuba bo babadde ku ground balabyeko naye lwaki ebintu byakyuse kiro ng'ate n'obululu
bye tulina mu DR birala ne byabadde ku ground birala ne DR ze tulina zonna ng'ebiriko bituufu naye ababadde balangira ne bakyusa akalulu ku ssaawa esembayo. Ate ye omukyala Kigonya Primrose abadde yeggwanyiza ku kifo ky'omubaka ow'abakyala mu Wakiso District tumusanze ng'ava kutwalayo mpapula ez'emulugunya ku ebyo ebyavudde mu kulonda olunaku lw'eggulo wabula mu kuwayaamu naye bw'ati bwannyonnyola. Bwe banagana okunnyambako abalonzi bagenda kusalawo era mubanga etali awala mugenda kulaba ki ekigenda okuddako. Nina pulaani B sisobola kuleka n'entunya kintu kika kino. Nina pulaani B nga bwe nakanoonyeza ku mulundi guno n'emirimu gyonna ejja nkyasobola okukanoonya. Mu ngeri y'emu bannabusiro South beeyiye ku kitebe kya NRM ekya Ddondo amakya ga leero nga bawakanya ebyavudde mu kulonda era bano babadde bakulembeddwamu eyabadde yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka owa paaliyamenti e Busiro omwami Charles Lwanga. Okusinziira ku mwogezi wa NRM omwami Rogers Mulindwa alina byalambuludde ku ebyo ebyavudde mu kulonda olunaku lw'eggulo. Ebitundu ebisinga obungi byo byalonze ng'ogyeko ebitono naye era mwabaddemu ebirumira naddala mu bantu abagezezzaako okukola obuvuyo. Ate ekisinga okutuluma nti abamu ku babadde bakulembeze kyekibi nnyo kuba tugezaako okubunyisa enjiri y'abantu okutegeera nti akalulu teruba lutalo. Watekwa okubeerawo obulamu oluvannyuma lw'akalulu. Era akubirizza abantu abawangudde obutajaganya nnyo okusobola okukuuma eddembe. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM lyagenda okubakana nalyo Oweekitiibwa Justin Kasule Lumumba kwe kulaba ng'atabaganya abantu. Kuba twagala okwewala abantu abagenda okwesimbawo bwannamunigina. Abantu batabagane basobole okuba nti batambulira wamu era nsaba abawangudde nti ekiseera ky'okujaganya kikome. Tewali nsonga ebatwala kweyisa bivvulu tekikola makulu kubanga kuno twabadde mu kulonda okwaffe okw'omunda mu nnyumba kati kyetagisa okukola kiri kimu kyokka gwe yawangudde noonya mangu bunnambiro be wabadde nabo mu resi. Edith Nabagereka STV Select ey'enjawulo. Wetwogerera kati abakakima empapula nga beegwanyiza ekyobukulembeze bw'eggwanga lino basukka 58 wabula olwaleero katunulire kwabo abakyala abeesimbyewo nga beegwanyiza ekifo kino. Mu bano mwe muli mukyala Maureen Kyalya, mwe muli mukyala Lugudde Katwe Elizabeth, mwe muli mukyala Nancy Kalembe, mwe muli mukyala Mirembe Fiona saako ne mukyala Katushemerere Brenda. Uganda tebangako na mukulembeze eggwanga lino nga mukyala wabula alibaddeko n'amyuka omukulembeze eggwanga lino nga mukyala ng'ono yali Nnaalongo Specioza Wandera Kazibwe ng'abeera omumyuka omukulembeze eggwanga mu 1994 paka mu 2003. Abaali beesimbyewo ku kifo kino eky'obukulembeze bw'eggwanga nga bakyala mwe muli mukyala Betty Kamya ng'ono yeesimbyewo ku kifo kino mu mwaka gwa 2011 saako ne mukyala Maureen Kyalya nga yeesimba ku kifo kino mu mwaka gwa 2016 wabula nga ne ku mulundi guno yakomyewo. Nze Ssekyunga Hasifa mu Uganda esalawo 221 ku lwa STV. Omuggalo guyigiriza bangi okuyiiya emirimu egy'enjawulo okusobola okubeezaawo obulamu. Olwaleero tukuleetedde omukyala ategeerekeseeko nga Nangooba Solome eyali omusomesa wabula ng'ono yasalawo ate okudda mu bulimi era ng'ono alimira wakaawe mwajja ekigulira Magala Eddiba. Asifu Ssekyunga yalina ebisingako kaabituwe. Bucha President Uganda lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalangirira omugalo ng'ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu omwaka guno bangi bazze beebuuza kye bazzaako nga neguli kati abangi tebannamanya. Wabula mukyala Nangooba Solome eyali omusomesa yasalawo okulimira ewaka nga wetwogerera kati ab'omu maka ge mpaawo kye bajula. Mukyala Solome alima ebintu eby'enjawulo mu kifo ekifunda ddala gamba ng'ennyaanya, obutiko, enkenene, sukumawiiki, amatooke, emboga n'enva endiibwa endala nnyingi ng'ate binaatundako ssaako n'abeeka nga kwe balya. Tutte ebbanga naye kati COVID yandeetedde okukola kino kye mulaba kubanga nalaba luli okusomesa kwali kuntwaliriza naye kati we nagenda mu COVID myezi 3 nga ntandise eno project kati ndooza sifa ziringa 5 months nga tutandise project eno eya mushroom growing. Ono Mbimbi asinga okusaako nnyo essira ke katiko ng'agamba nti kino akikola olw'ensonga nti akatiko kattunzi nnyo nga olunaku asobola okuyingiza emitwalo 12 nga giva mu katiko kokka ng'ate abaguzi be bamunoonya. Nga bw'olaba ekyumba kyange bwe kyenkana olunaku nsobola okuyingiza emitwalo 12. Naye ate nga nze ndi mutono okubalala bwe bakola kubanga nga nze olunaku nfulumya nga kilozi
15, 18, 20. Ono mbirala byalima mwe muli ennyaanya ssaako n'enva endiibwa nga tutegeezezza nti bino tewali kyamaanyi nnyo kye byetaaga okuggyako obudde ensigo ssaako n'endabirira ng'ate era okubirima tebimenya. Nze nagenda n'engula nsigo, ensigo eno nagigula mu Balton nengireeta nengenda n'engula n'ebiveera mu Container Village n'entema ettaka lyange. Ono wetumbuuzizza ebbanga ennyaanya lye zitwala okutuukira ddala ku makungula ategeezezza nti kino kitwala wakati w'essabbiiti 3 n'omwezi ng'olutandika okukungula. Wano osobola okukungula ng'okozesa ennyaanya ng'enva ez'ewaka oba ennyaanya ng'ekyokutundulu ne weenogera ensimbi. It took me 3 weeks kubanga bwe mbalamu ennimi obunyaanya buno okuva mu nursery mbubalira weeks 2 kati ate nabo buteeka muno ndosika ngambe ndooza mwezi gumu nga nkola nteekateeka kino. Okusinziira nti byalima kwali ate ng'era kwatunda ategeezezza nti wiiki esobola okuggwako ng'afunye ensimbi ezisukira ddala $45 ng'ate taddaze na kyakulya waka. Kubanga we mbeera nga nsobola okuba nga nfulumya kilos 15 adde kitegeeza nti buli lunaku nfuna emitwalo ekitaka wansi wa 7, nfuna emitwalo 8. Kati bwe nkibalamu wiiki mbeera mu mitwalo 4+. Ye omwami w'omukyalo ono mwami Sekatawa James alaze amakulu agali mu bulimi bw'omu kibuga okukira obw'omukyalo. Kulu mangi nnyo ng'oli wano ku kibuga olima newolimayo katono bwe kati at least osobola okufunamu nnyo okusinga ate alimye eka ennamba ey'omukyalo. Ba eka ennamba ey'omukyalo ebisolo biri okwo, ababbi bali okwo, olima bikunkumuka. Ono era akubirizza abaami okuwa abakyala baabwe omwagaanya ogwenyigira mu by'obulimi nga singa kino bakikola kijja kuba kibayamba obutasaasaanya nsimbi nnyingi nnyo mu maka. Kubiriza abantu bannange abaami bannange abalina abakyala agwo omukyalo omwagala waka kwoza ngoye sima kukola ki lw'onaava mu nsi ojja kutegeera nti really singa namuyigiriza byenkola singa wali. Bonna abanyooma obulimi okwenyigira mulimu guno kuba gufuna ng'ate ensangi zino si gwa kukakaalukana. Obulimi bangi balowooza nti kyetaagisa kuba ng'olina zeeka z'ettaka mpitirivu ssaako n'okuba n'obugazi bw'ettaka obutagambika. Wabula okusinziira ku nnema y'ennaku zino osobola okulimira mu luggya, ku mbalaza, mu mabaafu, mu bidomola ssaako n'ebirala bingi olw'amma ne weenogera ensimbi ng'ate n'eweeka kwe balya. Nze Ssekiwunga Steve ku lwa STV Select ey'enjawulo. Enviiri kya muwendo era zirabisa bulungi nnyo omwana wabula zisaana omuzadde ow'obuvunaanyizibwa naye ogenda n'otunuulira omwana ng'alina enviiri nnyingi wabula nga zonna zirimu ettaka zirimu enfuufu oluusi aziyiwamu omusenyu wamma nga zonna nkyafu. Omulala n'asiba omwana enviiri ne zirwayo nnyo nga zikaddiye ne zimereramu endala ne zikola obukiringi bw'akaweke ebbali wamma ne zimufaananya ng'omulalu. Ate abandi ne bazikuza naye nga tebasobola zisanirira n'omubuuza lwaki omwana temumusanirira nviiri. Mbwa nti bwe tuzisanirira omwana zimuluma n'akaaba. Kati awo we neebuuliza z'otasobola kulabirira okuza zaaki. Muzadde munnange bw'oba tolina busobozi bukuuma nviiri za mwana nga nnyonjo zisaleko. Butayongerayo oluvannyuma lw'abalwadde aba COVID-19 okweyongera mu malwaliro baasabibwa abo abatali mu mbeera mbi okubeera nga bafuna obujjanjabi awaka waabwe. Olwaleero omusasi waffe awayizaamuko n'abamu ku bantu wano mu kibuga Kampala n'afuna endowooza zaabwe ku mboozi eno. Gye bavuddeko ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde abasawo nga bayita mu kitongole ekibagatta ekya Uganda Medical Association basaba gavumenti n'ekitongole ky'ebyobulamu okukkiriza abalwadde ba COVID-19 abatali bubi nnyo okujjanjabirwa ewaka ng'engeri y'okukendeeza omujjuzo mu malwaliro. Tugamba nti ebitanda bye tuteekako bye tuyita abalwadde oba abo abalina korona naye nga tolina bubonero naddala buno obubi okusa obubi oba oluusi bino ebirala abo tetubateeka ku bitanda byaffe era bajjanjabirwe ewaka. Olwaleero
bannansi bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eno nga bagamba nti kino kizibu nnyo olw'obugayavu abantu bwe balina era kyabulabe eri amaka. Kiba kizibu nnyo omuntu okwefuga ng'ali waka n'abamuliraanye kiba kizibu nnyo okwefuga kubanga nange nemba nyina omulwadde waka kiba kizibu omwewala nti olw'okuba mulwadde. Abalwadde bonna abakwatibwa obwo obulwadde bonna bagende mu malwaliro ag'amaanyi oba gavumenti ekole ekintu kimu efune ekifo ekitali gundi oba efune ekizimbe ng'ekyo ebipangise nga byayo. Yesega Wamatini omutuuze w'e Makindye ategeezezza nga eggwanga we litandituuse ku sseeryo singa abantu bagoberera amateeka ekitongole ky'ebyobulamu gekyassaawo. Abantu bambala masiki, abantu bakyafu banyiza eminyira mu kkubo, abantu buli wamu we baagala we bakwata. Nze nali sikkiriza nti obulwadde gye buli naye kati nakikakasa nti obulwadde gye buli. Nze era kye mbasaba abantu bannaffe tukkirize twekuume twambale masiki tuleme kwefuula ng'abantu abataasoma mbu oba tufa tufe. Abalala bagamba abalwadde bonna beetaaga kukuumirwa mu malwaliro. Obulwadde bw'obuteeka mugana amalwaliro gano agaffe amatono. Amalwaliro gano agaffe galimu abalwadde abato abaavu, galimu abantu abateesobola, galimu abazeeyi, kati ate n'abasawo b'eno bagayaavu abali wansi eno abatali mu malwaliro gali ag'amaanyi. Wabula bongedde okukoowoola bannansi okugoberera ebiragiro ekitongole ky'ebyobulamu bye kyassaawo kubanga obulwadde gye buli ate butta. Bannaye abantu temuzanyisa bulwadde buno bw'amaanyi ate bwe bunaatukwatamu mu mbeera gye tulimu eno gye tulinamu ebirwadde byaffe emibiri, tulina ebirwadde byaffe ebyatukwatakwata edda bujja kutuyisa bubi. Nze Shamira Nagawa kwa STV Select ey'enjawulo. Bwegatyo bwegabadde ag'essaawa eno webali kubeera mulabi mulungi owa STV ne Select enjawulo mbadde muzukulu wa Mugema Luramula Katumba abaddewo gakutuusaako wabula nga kyenkukutira nti beera ng'awisa bulungi abantu b'obeera nabo olw'ensonga nti tomanyi ki ekibagenda kufuuka enkya oyo gw'oyisa obubi buyinza okya enkya ng'ate gwe weetaagako obuyambi musule bulungi mweraba.